kuvamu abantu basatu abajja ku independent nga sise wasuwa maani ajali ogu onsuubira nti atulekawo abagenzi tuwangula naye nga bino byonna abantu bakitwala for granted NRM okuva lwe yajja bagamba the mighty party ne bakitwalirawo mbwina abawagizi abantu batuuse ekiseera ekyokunyiwa kubanga ebikolebwa abantu batandise okulaba nga secretariat eringi eryawo ekiguumaaza lwaki NRM ina secretariat ekola ki ekyekingako ku district okulaba ebintu bitambula bitya nga office mugigulawo nga mugenda mu kulonda ya district okiraba ekintu ekyo so kakati mukama muganda wange Sekamatte kyayogedde kituufu gye bali abawagizi naye abawagizi abo tuddukako tekyagisa na mwezi mwami Sayibu kitegeeza yagedde ekyo abange kyalina abantu bangi ate gwe otegeezezza nti abamu bavudde mu bibiina ebirala ne beetaba mu kulonda kitegeeza si sayini era nti NRM erina abantu okusinziira ku statement weewaawo abantu gye bali olaba ekintu ng'omuntu ayagala ffe mu basiraamu tugamba buli weefaananyiriza ekibiina obeera wa mucyo buli kiseera bw'obeera ng'oyagala kwogera nga mutambiivu kivaamu n'onya omwenge kaakati Sekamatte kyeyayogedde kituufu naye nze kyenjagala okubalaga nti abalonzi abo be tulaba tekikwewunyisa okutuuka mu mwezi gw'omusanvu ng'abantu be tubadde tulowooza nti weebali nga tebaliiwo kubanga nze akubuulira kwene embeera nga bwenjiraba bwebanga bwegenda okutambula ali mu bululu obugenda okuddirira tugenda kukkakana nga tuzinga ba independent webale nnyo ddala ekitegeeza ozzeemu ekibuuzo kyange nti tusuubire ki mu kalulu akajja very good naye olina akabuuzo kenyini ke basinze okubuuza nti NRM ekyasobola okutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya si kyekibuuzo ekyo nga bwe yakategeka ddi njagala ongerageranyizeeyo ŋŋambe ekyasobola okuteekeka akalulu ak'obwenkanya nga bwe yakateeka mu mwaka gundi kati ky'oba ompanze ndyoke nkuddemu ansa webali nnyo eno Point FM radio programu ensonga nze Prince Kefahat tutambula nawe mpolampola Shell yeteeka ssente mu programu eno okutuuka yonna gy'oli genda onywa amafuta ku Shell Kakumiro oba Shell Kapipa mafuta malungi bei nsamusamu balina gas ate nga balinawo ne restaurant wosobola okulya akokulya enjala bwe beekuluma so itayo ku Shell Kakumiro Shell Kapipa abannaffe abo bajja kuba bakukolera ddala obulungi obutagambika njagala kutegeeza nti omulamwa gwaffe tutunuulidde akalulu ka NRM ke babaddemu aka LC1 ne structures katugende Kirumira tukyali mu programu nange nzize wuwo Kirumira kakati omulamwa guno ogwa NRM nze newunya bwemunyera obwedda ntudde wano nga mpuliriza bakulu bannaffe bano engeri gye balimu ekintu gye batwaniramu ffe twakikuliramu ne tutuuka kukivaamu nga tumaze okulaba gye kikola ekiraga nga teri mirembe okusookera ddala President Museveni yatta ebibiina by'ebyobufuzi nga abitadde mu mutima mubi era ndowooza ne bwe twali tugenda mu referendum waaliwo President Museveni nga yetayagala bintu bino nga tabyagala era n'abita mu mutima ogusembayo okuba omutima omubi kati n'atabiwa kiseera kwetegeka omwaganya okwetaaya abantu ne batasomesebwa abantu tebamanyi tuli mu kintu we are not even in parties abantu kibatanda bakulaba kubanga tojja n'osanga Sekamatte gwavuganya naye nga bwe basanga gano oba oluusi mugundi ebigambo bye beeyogerera ng'abavuganya ate nga bali mu nju etya that's not multi-party mwandibadde kigambibwa nti bw'ovaayo lwa bulungi bwa pate na mutima guli gwolina ogwa pate pate bw'eba tekuwadde kaadi eyo kitegeeza ojja kuddayo Kirumira gwavuganya ne Sekamatte owagire Sekamatte aweereddwa ki kaadi naye ebigambo by'oba omaze okuyisinganya ne Sekamatte onoddayo